beerako n'okuwabula kw'owabula. Erinnya eryange nze Kizza Peter, Spotlight News Media, munnamawulire ate era munnamawokota. Olunaku olwaleero tukuleetedde omusumba Mark Nkwanga nga tutuuseeko wano mu makaage wano Ekijjabijo okwongera okumanya ki ekyatuukawo. Omusumba ono wa byafaayo nnyo kubanga nga mmwe omuzze mulaba ku mukutu guno ogwa Spotlight News Media, ku mikutu gyombi ne Transmedia, TikTok, nga muzze mulanga atunyumiza bweba ebyamutuukako nga bagenze okwokya essabo ne banne. Era olwaleero twagala emboozi eno egende mu bulamba kubanga etwateekayo waliwo abamu abajja bafuna emboozi eno mu bukyamu, waliwo abamu abajja buli omu n'ategeera emboozi mu ngeri eyaayo. Ne musumba olwaleero tuzze naye atunnyonnyole mu bulamba bwayo atuuka atya okugenda okwokya essabo ate ye yennyini n'avaayo nga yaayidde. Musumba sooka obuuzeeko ku mulabi wa Spotlight News Media wamu ne Transmedia. Abalabi baffe ku Transmedia ne Spotlight Media tusanyusa okubalaba. Amanya gange nze Nkwanga Mark Wycliffe ow'Ekijjabijo. Bampita ow'Ekijjabijo kubanga nali sinnafuuka musumba nga ndi radio presenter ku Top Radio. Kati abantu bangi ne bampitanga Mark Wycliffe Nkwanga ow'Ekijjabijo, naye ndi musumba akulembera obuweereza obuyitibwa Liberation of God's People Ministries International, buli Lugala Kijjabijo wano Ekijjabijo mailo 14 ku Gayaza Kalaji Road wetuli tusangibwa kumpi awo bwe buweereza bwenkulembera. Ndi musajja mufumbo ne Susan Nkwanga era Mukama atuwadde abaana 3, Abigail Nkwanga, Princess Abigail Nkwanga, Agasa Regias Nkwanga ne Asa Wycliffe Nkwanga. Tweyanziza nnyo omusumba Mark Nkwanga. Olunaku olwaleero webale tuwabudde bo n'otufisizaayo obudde okwongera okuttaanya ku mboozi zeetambula ng'abantu buli omu ebakubisa bakuba empawa, bakubagana empawa. Omuntu yatuuka okwagenda okwosya essabo ate ye yennyini najja. Kijja kitya? Abamu nga bamuyita lubaale, abamu balaba maanyi ga Katonda, nga buli omu akiraba nga waalabye. Twagala onnyonnyole osooka otunyumirizeemu emboozi eno ey'okutuuka okwokya. Kubanga kakati nange nabadde ntunuulira media, nabadde ntunuulira comments, abamu nga bagamba nti jjajja kiwanuka, abalanga bakola ki, naye ffe ewaffe twakula tuli basamizi. Twakula tuli basamizi. Jjajja wange bamuyita Kibudde William, nakati musawo wa Kinansi. Tudda Ekijjabijo eyo wansi. Twakula kati ngenda okutuuka mu pitu nga tusamira. Tusala nti tusamira era ne tusamira ebbanga lyonna. Ne tukola buli kimu kibayita eky'obusamizi. Jjajja wange omulala omukyala bamuyitanga Mmere Naabagereka yali muyunzi. Omuyunzi bano era mmanyi okuyunga, nali nnyo abantu abamenyese. Kakati nenkulanga bwe ngende wa jjajja omukyala ayunga anoga eddagala. Bwe ngende wa jjajja azaala maama wange, oyo azaala maama wange byeddirambwa nga musawo wa Kinansi, amasabo bagasamira tulaba nga ne ku kyalo tusamira. Kakati nenkulanga ebyobusamizi bimmanyi. Nze gwolaba naliko ne dayimoni nali mumanyi kubanga bwe nali nkyali mwana mutondooza mu P7 awo. P7 nga biri ebiri awo mu P7 nali nga waliwo omwami yaŋŋamba nti Maaka yali musamize nga bamuyita Ssebukyalo, baali bakasimba naŋŋamba nti Maaka oyina eya Lubaale ey'emisambo gw'amayanja ey'ekika kyammwe. Ne mugamba nti nga njijjawo, naŋŋamba nti ojja kujja akawungeezi ssaawa 11 njikulage. Kati ng'ate gwagiyina ate ye yalina ogikulaga. Anti yaŋŋamba ye nga akozesa misambo yali musawo wa Kinansi, era ku ssaawa 11 n'ampita mu lusuku naŋŋamba egenda kujja ne munyenye nga 6 era engo nejja. Eng'eyo n'aginyanjulira n'ennaamiriza n'enjiwamu n'enjogera. Netandika naŋŋamba gwoba ng'osobola ogikwatako nga ng'oddala si yakuloota engo ya Lubaale yaddala ey'emisambwa. Era bwe nagenda ng'okwana nga nkuzeekuzaawo ng'emperekera nga sinalokoka. Naye nga osobola ofuna omukisa ogugikwatako. Nga ngikwatako nga bw'oba n'embwayo. Dayimoni gyali, Lubaale gyali, emizimu gyegiri. Kati nze nagikuliramu. Nze jjajja wange lumu nafuluma wabweru
nchanafu zinumi nalize kumula naganji Shalongo uno Shalongo ya muluma Shalongo nagamba tufulume nantuma mufumbiro nantume chupa twalina zine chupa nene ize chupa nene zedda nenkwata mufumbiro lya filiali kama bati saidi nayo lokuba jjajja yalinga asogola omwenge nga kusaidi yekibanyi kulike suli nesikamu obusuulu bubiri nembutekamu nangamba tekamu amazina agati Shalongo lekera okuluma omuzukulu vaayo enswere nene nga nkutte ne Tadoba nejja ku lusebenju lw'ennyumba wanisha omutwe weti mbanziruka nangamba todduka nakivuga nti Shalongo tiisa mwana ate ng'oze akulabe kawansi neteeka omutwe wansi neyingira mu kitanda kyange ndasula mu kyajjajja kati okuyingira mu kitanda omwo neyingira yebake mwebake mwenna oba nebula neyingira omwo ate bamwaniriza nga Shalongo teyabula yayingira mu nju nga ndaba okitegedde kati nenkula ng'emizimu ngiwulira bwemba ntambula mpulira amaloboozi nga gakuyita oba gakugamba nembikula nga mbiraba emisambwa njiraba jjajja lumu yangamba genda ku mpologoma luzzi luli eyo nangamba gendayo ku ssaawa 7 nina kyenjagala olabe naye tokuba endoolo nina okutuukayo nga ndaba abakazi abeviiri empanvu abaana abakuluzi nembagamba nti bamaama nsaba muveeyo ku Shalongo ne Nalongo sina amazinga nabikuliramu mbimanyi musabe waffe kati nga wobasaba babula nga basigalawo era bavaawo kubanga nalina obusobozi obubalaba naye nga omulala wabeera ajjayo abatabalaba ayinza obutabalaba kubanga nakyo kibanga ndowooza ogaba maanyi oba agakubaako kati nga nze mbalaba kubanga jjajja wange oli gwe nkugambye omusawo w'ekinnansi yaŋŋamba oba nali mu pifiri naŋŋamba nti maaka njagala nina byenjagala okulaga nantwala ekiro abantu abalala tebasobola byogera niffe twabikuliramu tubyogera nantwala ekiro twalina omutuba ogulinaanya amasabo gaffe n'agamba nti naye kyolaba toleekaana kati ngenda okulaba omusajja ava mu mutuba wansi w'omutuba sawa mukago gwekiro nga naye omusana gwaka nemulaba ng'ava mu mirandira nga yeesumisa olubuga ayambadde ekkanzu nanga nti oyo ye Shalongo Kawungeezi nga gwe mu kaseera obudde bwa kiro saa 6 naye ng'ate gwe olaba omusana gwaka tebwali budde bwa kiro nga waliyo omwezi okategedde kitegeeza ng'ekintu kyolaba kisituka osobola okyetegereza n'asituka jjajja yali ayambadde ekkanzu noli nga ayambadde ekkanzu naye nga ye yeesumisa olubugo ono yasituka mu ttaka jjajja n'amugamba olwo n'abuuza oli nti omuzukulu mumundeetedde tutandike omumanyisa ebintu nga mutoko yeye naŋŋamba yayina emmwanyi ettu n'alisumulula nga omanyi libaamu emmwanyi 9 n'alisumulula naŋŋamba toolamu nentoola mu mmwanyi naŋŋamba nti ono muwe muto omukago kati tinkwata emmwanyi nenteeka mu ngalo z'oli gwenda byava mu ttaka n'alya bwe yamala naye n'atoola nampa nendya kati twalina n'ekibya kye twakozesanga mu ssabo ekibya kibanga kabakuli nga naye kya bbumba simanyi be bayiwanamu naye nzijukira gundi yalimuko ku mubisi gw'enjuki nangamba oli nanywako nange nenywako omukago nentandika kati okubanga newempita ku kkubo nsobola okulaba omusambwa ng'otambula yo bwoti myoyo nga gindabikira ng'osobola ogwawula n'omanya ono si muntu ono musambu ono si muntu anti gindabikira mu misota ne bantraininga emisota bwe ginajja nga balongo omusota wogulaba nga guze ng'okugamba nti oli mulongo wattu oba toli mulongo wattu ng'oli mulabe kola reaction kati gwe gwabanga nga misambwa gyammwe nga gujja kukka wansi bw'ogubuuza ekyo gukka wansi nga gukka wansi ne gukulaga nti tewali buzibu kati bwe gwabanga mulabe nga gusitula omutwe ng'okuba era nze nali sirumwa misota sirumwa misota sirumwa njuki sirumwa ebyo ate nga kijja kuba mulimu egimu nga sijjamu nanti simanyi nange bajjajja bye bankola simanyi bajjajja abo bye baali bankola naye nali mmanyize nali nyunga nange nga naye nze saakeerako ku makya kirubaala nninyeeko kyoba nsamire naye nawuliranga omuntu nempulira ekiŋŋamba nga nze gwolaba natandika okunywa omwenge nga ndibuga mu pitupifiri kubanga jjajja wange yali asogola ng'asogola kati nga nze aloza okulaba oba gutwakadde guseeredde gukatuuse oba gwego kati nga ngenda eri nengula guno emizimu gwe ginanywa nze agenda nendezaako kati nentandika okuzima naye nga sitamiira nga newennyogolagi nze nanyo kunjaga
ninga tenkwata oba naliko kinange nga nsobola okunywa nange simanyi naye kikulu nga wenywa enjaga yonna kika kyonna tenkwata bwenywa omwenge ne wenywa walage yenkanaki ampita buyisi ku mutwe nga nsigala era bugabano wagamba omulinzi ono nganywa ebintu bino kati omanyi obusamize bukutwala mu bintu bingi bukwonoona nnyo lwadde okyali muto ate n'owulya nga kyekyo kati twawuliranga nga tuli b'amaanyi kubanga nteberezaamu omuntu ayina engooye osobola ogigamba tugenda omperekere nejja ate ekyo kyenjogera kyamazima n'abo abasobola okundaba nga balina amaanyi bamanyi ti okuva mu maanyi ngaago oleve egiyita toba wa bulijjo oli naakutendeka kugiyita n'otandika ogiyita toba waaki wa bulijjo engeno nga abantu nti n'omuntu owa bulijjo ng'asobola ogiraba kakati yaŋŋamba giyita ekiro lumu mba nva ku kkubo nva mu ndongo kakati ebiseera ebyo nga abasezi bangi mu makubo abasezi naku zino tebakyalabika nnyo naye liri ebidde nga bbiri nga abasezi bangi kakati bwe najja eno okuwumula lumu mba nva eyo sebukyalo yali kumpimpi awo mba nva eno neŋŋamba nti wano nga ntiddewo nga mpulira omuntu ayita mu bitooke nenjiyita nenaamiriza nejja ngemperekera ngambwa kati mba ntuuka ewaka nenjigaa nti jjajja weebale bweza jjajja weebale kumperekera bweza mba ntuuka ewaka nyingira mu luggi waliwo omulala gwe ntwazzerayo mu ndongo nawulira akuba ndulu wakengendya kogwe nenzira nengisanga ngaeyimiridde bweti kati n'omulala yali agiraba yalingo ddala naye nga olwokuba ye tagimanyi teyali nga bwogamba waliwo kyebagaa nti ekintu kifaananyi bufaananyi naye yalingo kubanga waliwo omwami omulala bamuyita kalooli ziizi akyaliyo waali ekijabe gyawe kalooli ziizi yali asamira omusambwa baguyita namalere ng'asamira n'endawula kati kalooli nga yeewalula nga ttimba amanyi okufuuka nga ttimba n'agira bwati neyewalula n'ayingira mu kiswa kati twali tusamira n'ayingira mu kiswa nga ndaba anti lugalo lwatulaga mbu naye asobola nga ndaba kalooli n'ayingira mu kiswa kalooli wayingira mu kiswa yeyigizayo omuto bwati neyeesika neyeenanulanga bwolaba kapa n'abulira ne tukuba eŋŋoma era kalooli bwe yali adda ne tukuba eŋŋoma wiikisi ekyo tumugira dde nga yabulira mu kiswa okumala wiikisi bbiri kati bwe yali bwe tusala embuzi bwe tusala enkoko bwe tukuba eŋŋoma bwe tukuba ensasi ze nali nkuba ensasi n'engalabi nga bwe tuyimba twalina ng'omusajja bamuyita Desiderio ng'ayimba ennyimba za lubaale n'ayimba abalumu paka kalooli bwe yavaayo kalooli bw'avaayo ne mmubuuza kalooli wakikoze otya naŋŋamba nti maaka nze nina ttimba n'engo kalooli nga sinnalaba eri engeri yange gye baŋŋamba kubanga osobola okumbuuza nti lwaki wali togitya kati kalooli bw'annyumiza nti nina ttimba n'engo mugamba nti bbiririddawa naŋŋamba jangu enkya n'amagi 2 akawungeezi ssaawa 9 ojjangu mu nnyumba yange ngenda okutuuka mu nnyumba yebyaddala ssaawa 9 n'oluggi luggule nensanga ttimba ng'aziiza enkata ennene ng'amutuddemu ng'atuddemu ku nkata ya ttimba nga ttimba amutadde wano omutwe nga nenge eyimiridde awo ebyo nali musajja mukulu nga ng'onnamu eraba ebyo nali musajja mukulu okitegedde nali musajja mukulu kitegeeza kyenjogera nkikola ki kyenjogera nkitegeera kati kalooli naŋŋamba nti ttimba muwa amagi ne mmuwa n'agalya engo n'agigamba nti jjajja maaka wuuna azze okukulabako yabadde ayagala nkundagiko neesitula akakono bwe kati nga bw'olaba embwa nenteekamu engalo nekola bweti n'ogikwatamu kati nenkulanga ebyo byensikiriza era nenkulanga obusamize mbumanyi bana abantu bagenda emboozi zibeera kuno ku mitimbagano nezigamba nze nali luminati nze nagenda mu nnyanja woba musamize ate oba mulogo ebyo byonna byabasa ate ffe tetwali bubeezi naabo twabikuliramu tumanye ebitambo tumanye emisambwa tumanye amayembe tumanye genda ennyimba tuzimanyi era oliwo atubuuza okuzimba ate n'ekirala nga n'ebyo ebintu twali tubikozesa kati nze sikugambye nti twayunganga nga nkuwandako amalusu amagulu ne gatandika okugera kakakakaka ne gatandika okwegatta nga jjajja waba yagenze bulunga ezaayunga nkwataako eyeeyo nenkwata omuzigo omuganda n'olweza nembisekula nenkuyisaako kati mu kaseera ako engo zino
mwagiyitanga ng'oba mulina kye mwagala ogyebuuzangako zo zoogera oba ebeere kuma kati kiri kibanga we bagamba nti muyina embwa yammwe kati olw'okuba twali tukkiririza mizimu nga gye tuweereza nga ngiyita ntidde kwegamba nga yo otuuka mu biseera eby'ekizibu ng'owulira otidde ng'ogiyita ng'ejja ekubeererawo singa wafunanga obuzibu yataagulanga ekyo kyesanze kangeze otambula n'osanga omusezi ng'egenda kumwataakinga anti kati oba gwe yabeeranga just kuyamba buyambi. Omuntu w'obaako dayimooni, w'obaako emizimu, w'obaako emisamba, w'obaako emmandwa, w'obaako abachwizi, ate si kyangu nnyo ate kusanga abasizi. Kubanga obusamize bugamba nti omutaka talya mutaka, omusezi talya musezi munne. Kyekitegeeza omutaka talya mutaka, omusezi talya muki musezi munne. Kati kitegeeza tekisobola kukwataakinga ng'ate olwedde by'olina. Omanyi obusamize bwe bumu, emizimu gye gimu, oba gye Nigeria oba gye abazungu gye gimu, obwakabaka bwe bumu. Kakati nze ayina ekitaamu n'oli ayina ekitenga, n'oli ojja kubeesanga nga kisibangu nnyo kwerumba. Bakola bukozi mukago. Anti awo ebinsoberera kuba tugera ne tulaba nti omusamize munna amuloga. Kati ate wamuloga ate naddukira ere wamusamize munno. Ebintu bino bikwataganira wa? Anti kati omulogo n'omusamize banjawulo ne Bayibuli ekyogera. Bayibuli egamba mu kyamateeka 18 olulimi walabikanga omuntu yenna ayisa muwala we newankubadde mutabani we mu muliro, newankubadde asamira omuzimu, newankubadde omulogo, newankubadde asamira emmandwa. Kati abasamira abakola ki? Abasamira emizimu gironda balonde negibeesibako negitandika obbalagira ebyokukola. Omulogo aba muntu wa mutima mubi, akeera ku makyala aga nti ekizza ansinga atya essimu ey'ebbeeyi nja mutta, ye n'agenda ku basamize bone bakola ekyo. Kakati ate ne mu busamize mulimu levels. Njoli agenze bw'abadde agenda agenze wa Kano omulozi wagenda wa Kano ng'alina okunoonya jeno amusinga ku ddaala awonye. Kati obusamize bwe butyo bukola ki? Bukolera mu ailake, bukolera mu mateeka ago. Ekyo vulaba wabeerawo omulogo nga bonna bamutya, oba kale omusamize nga n'abalogo bamukola ki? Bamutya. Era kyovulaba lwadde sinatuuka ku bujulizi bwa muliro, Mukama bwe yali ampita yaŋŋamba nti Maaka nkuyisa okujja abantu mu buddu, eddogo n'obusamize bijozere bijooga abantu bange, kubanga nakulira mu busamize n'obulogo kati mbumanyi. Kwegamba olwanyisa kati ky'omanyi. Era abantu abamu bagenda ne balowooza nti bakyono kati tubamanyi twabayimbiranga, twasogolanga emibisi twakera, naye ffe nze ekyantamya obusamize ndokoke buyinike. Awo wenyini bwe mbadde nzija nti kubanga ndaba waliyo ebirungi mwabeera nti oli ayingidde mu kiswa ne mulinde okumala weeks 2 kireza temukola, mukuba bukubi ngoma, muli ente, muli enkoko, musanyuka. Oyina ebuzibu woosanze nti oba nina wendaga ntidde, oyina engooyo egenda kukuuma, oba mbwa oba musezi tagenda kulumba. Kati otuuka otya ate okugamba nti nedda yadde bino byonna weebiri mbisanyukiramu, kale binkuuma, naye kati mbivuddemu nsuddewo ngenze eri Yesu. Maama wange yali midwife ng'akola emulago awo mu Pitu. Kati maama wange yalwalanga nga batabuka ne bagwa eddalu, ne batabuka ne bagwa ki eddalu, ne batugamba nti empewo ze zibakola ki? Ze zibasudde eddalu. Bwe munaasamira zijja kutereera. Kati ekyo kyekyatutwala okusamira, kubanga okusamira twali tusamira kwali kwebukojja. Kati naffe tekwali kwewamu, tekwali kwa mukika kyakulira ku kika, kwali kwa bukojja eno bambwa. Kati naffe ne tugenda tusamire, maama waffe akole ki? Awone. Kubanga baatulimba mwina omusambwa Nakyesero, mwina abaana 2, kati ze baatuzaala 2. Ne bagamba maama waffe bw'anaasamira era bamubikka olubugo, twamubikka olubugo wiiki 2, n'alyanga obugonja nga talya mmere enfumbe, tumubikka lubugo awo mu luggya tetumukwatako. Naffe ne batukozesa emikolo ng'alya bugonja bukka. Alya gonja omwoki. Ne batugamba bw'anaamala emyenda gino ng'atereera, ne tumala emyenda tugenda musaba okkuba eŋŋoma. Olw'emyenda gye kize ennaku 9. Ennaku 9 ng'asula ku ttaka asiibulukukira ku gonja na mubisi gwa njuki. Ng'ali mu kasana wali? Ali mu ddiiro ng'omulambo bamubikka olubugo.
ngali bwati ngo bambikolo bugo naye tebyatereera yadde mwakikola emyenda ne giggwayo era wayitanga ebbanga nga balwala kati kwe kubuuza jjajjange gyate twasamira batereeri ate ekibalwaza ki kati ekyo nekinnuma tukoze byonna amaanyi tugalabye twetegedde tulina amaanyi tulina engo tulina naye lwaki ate obuyinike bayibuli egamba mu ngero 12 nti omukisa gwa mukama gugaggawaza tagugattala buyinike teri muntu asamira teri muntu alina mmandwa nga talina buyinike ekyo nkikubuulirira wano oba asamira muzimu oba asamira lubaale oba asamira bacwezi teri atalina buyinike obuyinike kyekibwe bulumi bwotasobola kujjawo kyova obalaba abamu tebambala ngatto abalala tebawasa abalala tebazaala abalala tebeebaka obwo obuyinike sitaani abukulekera kati nze omutwe gwannumanga omutwe nga guno kyokka ebyo mbiina kyokka omutwe gunnuma ogenda ne bagamba nti musabo teri mazzi n'ogenda ogakima n'oweweeramu ne gudda kati neŋŋamba ye bino ebintu omuntu alibibeeramu era nze saalokoka kugaggawala kubanga beewaffe bagagga era bantu bagenda ne banyumya nze bwe nali sinalokoka twali bavu ffe twayina bajjajjange balina ebizimbe bwayise wawa nga bagagga n'amataka nakati sente bweziri twazirabanga twafiirwanga mulambo ne gumala wiiki 2 buli lunaku mulya muleeta n'abayimbi kati nze saakulirako mwavu n'amasomero nasomeranga mu malungi nga sente eziraba tuziraba naye ng'obuyinike bwantama waliwo ekintu sente kyetasobola obulemu obwo obukunyigiriza ekintu kikulumba olumu kikugamba zukuka ekiro bw'oyita ku nsiko ne bagala kyako kanzironziro ako kava magombe kati otuuka ebyo ebiroboozi nga tokyabyagala nga buli budde owulira kava magombe simanyi ate nze jjajjaawo kikwabanga ate tumulabanga nakawo wambagidde embuzi naye embuzi bagibaaze bubi kati bagante beyanjula oyita ne mu kkubo n'emisambo egitakukwatako ne gikweyanjulira ginnakyeyitize abalogo bagimanyi oba otambula bwoti n'ogusanga ne gukugamba nze gundi olwo nga nagwo gubanjaawo anti kati gwagala ogimanye abantu bangi bobalabanga abalalu naye si balalu balina bye balabanga abalala tebabiraba atambula bwati n'asanga nakyeyitize n'ayogera naye ne basooka baddawo ne banyumyamu ze nagadya gwe omusanga bali mu kunyumyamu nnyonnyola kakati ne bintama nga gwe omulaba nga muntu omulaba mu buliwo gwe omulaba naye ng'alina gwayogera naye wali omulala alina obusobozi obwo obulaba mu nsi ey'obutalabika gye tuyita ey'omwoyo nga ye alaba banyumya kati obwo obuyinike bwe bwankooya twabalabanga nga bali omuliro twabalaba naye bwe bwankooya neŋŋamba nedda waaba yesu wabalokole mulamu nga gyali ng'asobola okumponya kubanga lubaale yali tayagala nansome ng'ayagala njigge era nayigga navuba nakola ki buli nsolo nagiryako ey'omunsiko ensolo enzibuzibu okulya zenjiri effumbe n'ebyo byonna twabiryanga enjiri ekutta bagiyiga ng'eyo mu nkola ne bazireeta ne tulya embizi ez'omunsiko buli kimu nga tukirya okiraba naye ninkamba kandokoke era nze nalokoka kugamba nti kandaba oba ddala katonda wabalokola alina amaanyi era ekyanywereza mu bulokole emyaka 22 kati wombuuliza yitaavu yeeno kwe kulaba nga katonda wabalokole asinga ebitambo bikinene batenda bye twalina ewaffe bikinene ennyumba binna binene ebyo mbyogerako abasamize bamanyi kyentegeeza kubanga abamu babeera eyo olw'okuba balaba waliwo amaanyi ago n'abeera mu kutya nga singa nsuulawo jjajja kiwanuka oba singa nsuulawo ani bagenda kunzita ate bakutta batya kubanga ate nanze saafa abantu bonna bafuna ebizibu mu nsi ne wano